tutandikire Bruno K taina jaraga njogero kibaka kasawano Bruno K taina jaraga ekibozi tekina je kiraga oba mwagala obate mwagala Bruno K ekibozi tekina je kiraga kigenda ku trendinga number 1 ate yasinga kati ku trendinga ku TikTok mona akola ki abantu baagala Bruno K ate abantu bayagadde Bruno K bantu bayagadde Bruno K era Bruno K mutagging gwe Bruno bwaba oli mu comment section ngondaba jangu ekibozi tukitandike kati nakikulekera ngende nyimbe mumanyira Bruno K mumanyira Bruno K ngani mwali mutegezeka ekivulumu mwali mukuteko obukadde nsavu mwe bamatako wesese kumbavu ko mama yako zirani mwe mumanyira Bruno K muri okulembeka bulembesi kuteka yo muntu ku TikTok olukala bambo kafunye views meka ejo lebe je mukyatambulira kati mula Bruno K abalese mulumo komanyoko muve ku Bruno K ngaba yaddamu okumwogerako kuno ngenda kubambalira kimafia nja kuba teri muntu agenda kukakanya Bruno K tumbavu ngadi wan mwade mwagala aflemeka bimanyira Bruno K ebisirani bino bigenda ne bikube bifananye buti bicha muri ba amazinyo muve ku Bruno K mumanyira Bruno K mwagala okusula ekibozi kye temugenda kusula Bruno K nze atenze tewakyali kyebanjogerera nze ndaguba dda mutima gwafa mwe muve ku Bruno K bwe muba mutu wakaze mirembe Bruno K fe twamwetekera munno oluvanyuma lw'okumumenya omutima fe ne tumukwatirwe nnaku ne tujja ku TikTok Bruno K n'atandika ekibozi kye olw'okuba olukigendako kifuna abantu 10,000 kati nagiridde olwaleero tukibeereko ng'aba bwendule kibalumire ddala Bruno K talina gy'alaga agenda kubeera ne TikTok mu Uganda gesinga okubeera namba emu fe tumwagala we mutamwagala we tumwagala totamukwereka fe tuwagala nnyo omuntu alina obuvunaanyizibwa Bruno K alina abaana mwagala tubajukize nti Bruno K yafiirwa mama w'omwana yekuliza omwana we fe tuwagira abantu bakozi tuwagira abasajja banyiikivu Bruno K is a good father bivubuka bingi wano n'okuzaala byagala genda bisala nseke biri ebyasama ebimbiri nakubula ate biweereza abaana buyambi fe tuwagala Bruno K n'ensonga zaffe temutumanyira Bruno K alagala abaana be omwana we ne nnyina yafa muve ku Bruno K is a good daddy bivubuka mwete musasula na fees temwagala na kuzaala bisirani mwe manyira Bruno K taata w'abaana yekuliza abaana be muve ku Bruno bisirani mwe mujja kutula bakimafia mwe Bruno K is a good dad tumwagala na nsonga nyingi is a good dad is a father yafiirwa ne mukazi we mwagala tukibajukize nti Bruno K yerabirira abaana bisirani mwe yafiirwa taata w'omwana we nga muto ati very young age omwana abona n'omwana n'omusanga mmotoka nga mutuzza mmotoko omwana atuyaji omwana n'omusanga ajja abaana ku ssomero omwana n'agenda ewaka obudde bukyali neyeereza okucakala omwana n'abona n'ensi kuba nnyina omwana taliiwo omwana n'atuyana n'ensi Bruno omwana n'abona omwana mwakazaaki buli kyagezaako okusituka mumufutyanka muleke kufutyanka Bruno K ulini dadi nsanyuso ine ensonga lundabe ensonga eriwe fanagana n'ensonga gina ninjogerako luli bana abantu bayagala baberenga buli kasaba birambya kulemesa bannaabwe kushininga kulemesa bannaabwe fitina otegera gulindi dadi balage bagala fune bameka ekyo ekifo kya Afrika na gulindi dadi nze ndakirambula awo yategese Bruno K kufirira omusite manju wasinga Afrika n'obunene atenga Bruno K abantu byabadde nabo ba VIP tekigasa kutegeka kivulu kya mutwalo abantu ne bajja omuyeye nenga tolina sente zonna promoters tutte abantu abazo okwagira Bruno K ba mirembe bedding bakwata mu nsawo mu ndyanga amini yagula ez'abantu okuyingira miliyoni 2 amini yabaddeyo kati Bruno K rosiki yakoze sente abayazifunye gwe kyomanya abantu Bruno K baluma bulumi nugu ate ndo nkubuulira Bruno K talina kyala kati bawulira balaba bafunye hando bamukwata pulling bamusike bamusule kwa bandi wagoni ye baluma bulini tadi endongo awo bakwagala bulijjo baluma bulini tadi gwe tonalaba bantu bulijjo baluma ate abakiraze tu bulijjo baluma bulijjo basika nga befula mbutte tabaluma befula mwagaliza bamaze ne bajja ne bakiraga tu bulijjo namugamba da Bruno lwaki tova josula no je makindye fe makindye emitima gyafa buli omu yeberera bibye abantu abo olina bavaamu Bruno ojje obere mbantu abakwagala vamu ebyo otegeera omwana ayina omwana muto gulini tadi birundi emeka gyosanga ne Bruno ng'omwana tuyanidde mu motoka bivubuka bimeka wano omukazi olaba omukazi anoba munobi ebivubuka nabikwata abaana ne bibaddusa mu kyalo maama andikampala omwana simusobola omwana Bruno K bamuzaala mukono naye yeekuliza abaana be n'osanga omwana wa Bruno K ng'atuyanidde mu motoka kati atandise okuba okugattagatta obulamu bamujjonkera bagaddeyo abiri abonebone abazze okuwagira Bruno K friends of Bruno K mikwano gya Bruno K era bwe balabe bawagizi ba Bruno K kati mwade mwagala afune baliwa
Mwade bagala fune bameka. Chabade chivulu cha radio. Chabade chikunda cha radio Simba. Yabade mbutu ya mbuti kizi yabade nkuka. Mwabade mwagala fune bameka. Ebisirani ebyo. Echivulu cha musase. Niyo. Muva ku Bulunoke. Tujja kubafira ko fetu wogeranga abazadde. Fa abazala. Bamuve ku. Fetu zadde ku bana. Omukazi yekyangolira ku lumuna akulekera abana. Nogende wabwe n'omunonya. Nosula ne manju we kutali. No mwegere no mama Faridi tondekera bana ngoti dovunani nayo yo omwana we yage mama wo mwana we yagenda no sanga Bulunoke sawa musambu abaka nona 10 akawamata emotoka Bulunoke ononya ne wotula ne wabula mujjude mbutamba bw'abana be lwaki bayiganya Bulunoke nako ebijjude ebisiru ne bijja ku TikTok ku YouTube mubikola nani bandi wagoni bisirani mwe muve ku Bulunoke mwe ate Bulunoke must shine green dad ate time yeno tanya jaraga eno time ya Bulunoke abanyiga mugenda kunyiga mugenda kwetuga time ye yeno so mugenda enugo egenda kubatta yes enugo ya kubatta no bana abantu bafe bifato bizike papa bwe yafata twalya papa bwe yafata ya tetwalya no mupya kwali no mupya kali ese kyagenda maaso tugenda kwagira Bulunoke buli anakolanga kala live ekiro ngojeko kabata wange gwe tubatusigaza buli anakolanga kala live tekaja kufuna abantu mpaka Bulunoke lwali bikowa tujja kuberanga ko ne bwana afuwa live ya Bulunoke ne bwana afuwa live buli ndadi we bali kubuza ku bantu nsanyusa nyo ekyo tutyaga Bulunoke wawe tumwagala ne bwana afuwa tujja kuberako byagala okumusula Bulunoke nagamba va ku bantu esiyo naye va ku bantu abantu basigaza bana babwe nabanyabwe va ku bantu sigaza abakuwagira nzeriri pazo nava ku bantu nasigaza bakama bange abapayo 10 nava ku bantu ba industry nava ku mikwane emirimba nava ku bantu Bulunoke nava ku bantu watu va ku bantu subira lwaki tolisigaza kubakulaba ku TikTok naba kuwagira oyagaza aje abantu akala bamale kuwa butwa lwaki tova ku bantu Bulunoke abantu akala bakutta abantu ba gravity yava ku bantu kamiliyoni yava ku bantu kibakezo beso nyu abantu lwaki tova ku bantu Bulunoke ne kugamba abantu ba mazi netuwulira sigaza kasuku akwagala kasuku yagula tebo kasuku akwagala sigaza kasuku ina mwe 10 yakulira mu family nungi sigaza kasuku va ku bantu sigaza ashimu sigaza abantu abakwagala Bulunoke nakuba amasimu ameka amini bwaba akwagala mukazi wa amini bwaba akwagala aji yasini akwagala Jackie akwagala mama Fina akwagala efe mikwano jo wetuli bakenzo bakwagalo abantu bagazachi Farida nakazibwe wali omulabyewa njagala ompulire gwe Buluno Farida nakazibwe wali omulabye ku kivuluki gwe Bulunoke ochakabo bukado biri ne bukubula abana bo fizi cyabula ne zikubula ngwena ba Farida nakazibwe munsi osobola kuba gwe Bulunoke sigaza abantu bakwagala nze Jackie mbadde mazebanga kasimuuliza Jackie USA jona badawo ngankubira nangamba pazo obuze nemubuza Jackie wange mbayo nangamba ne pazo lwaki tonkubira tosaba na kusete nemugamba no Jackie se nkola yange kasitoba bulungi kasitoba mulamu nangamba pazo oluyimba lw'olupya lwa nyumito lwa bandi wagoni pazo kankuweyo miliyoni 3 we bali kuyimba abantu bamazi Jackie nampa miliyoni 3 ezoluyimba lwa bandi wagoni nangamba akayimba kanyumide nkatude mu ku TikTok nangamba pazo ne Jackie yatuse no kungamba nangamba pazo ne munange pazo tosaba sente olabiko olina mune mga Jackie mbolu sinange ng'omuntu sirina ne Jackie wange nangamba ne pazo kakuwe miliyoni 3 Jackie nampa kati gwe Bulunoke ojabulwa miliyoni 3 nogenda nga wewujja abantu batulemeza densi gwesibye ku bantu ebivubuka ebichanonya views and likes ebivubuka bichanonya biwana baza mwabadde mwaze kusunga oba mwaze kulaba emizigi ino ebyana bya bikoli monyo banyamwe babazala bakavukuma omuka mu kyoto ebyana bya bikoli tukuze nabo bigenda kututugumbula ayima muri bibinyo bivubukamu Bulunoke mu mwagazachi ate kemwagale oba mwagala bate mwagala Bulunoke must shine ajana kutuita kula bonita tujagenda friends of Bulunoke totamu kweta wanyana kuyimba tobona abona nyona kuyimba Todam no mwako kujja tegeka la bonita dine with Bulunoke we shall come we shall support you we shall feel your vibe te mugenda kumanyira Bulunoke ekiro kya leero lwe mugenda okakasa nti kigundu must shine lwaki kibalumirawa Bulunoke abadde ategese nkuuka ekivulu kyabadde kyaba VIP corporates
Bimanyira buli nsonga nabijogerako. Mugende Bulaya nyoko. Muyola amaziga abazungu. Agembwa. Mukubira abantu babayamba abali e Bulaya. Emirimo bagibabuze. Okusinga okuzungira ku TikTok. Nga munonya bu views ne likes. Ne bijene bye paradinga. Ne bye bovuna jiba kisiranwe. Mugende Dubai. Mugende Bulaya. Abana Uganda abali e Bulaya. Mutu yambire ebivubuka. Biri mu Uganda binatera kubba. Mutu yambire ebivubuka mubiyite. Mubiwe emirimo. Mubisuze n'embwa. Bifune emirimo. Bifune emirimo bikole bannaye mutu yambe. Mutu wonye ebivubuka. Mubijje wano. Ebivubuka. Keiza izaka kawalya keizi tuyambe. Mutu yambe mutu ndonere ebivubuka keizi. Niwe munabyoza samazige embwa mbiwe emirimo. Mutu jira wane ebivubuka bitulemerede. Ebivubuka bifuse ebivubuka. Biva ababi wa abantu longo information. Bikakanya banne wabyo. Byagala okuteeka banne wabyo kutaka. Bananga abantu abali e London, abali mu Arab Emirates, abali e Dubai, abali e Saudi Arabia, abali mu America, abali mu Schengen, abali e Germany. Mutu nonere ebivubuka. Kubana ne Bobi Wine yabyeta mwa. Yabikowa. Byali bimunonyako masanyalaze. Bifunireko obuyambi. Birinyenyonyi. Nga byeteka Bobi Wine ne yabikowa. Ne andisheke tachabiwa nenga tachabiwa. Urufuraka fanika Bobi Wine ngabiduka ku embassy. Munone mubikolere ku mpapula tubiwone biri mu misleading society. Mubinone ebivubuka bitufukide ebivubuka. Biri ku mwana w'abandi. Bruno mwagazachi. Bruno kemu mwagazachi. Embizi zino. Bruno kemu mwagazachi. Yabadata gesenkuka. Bruno ke abadata gesembutu yambutikizi. Yabadata gese kitobero oba kigunda. Mwabadde mu mutegekede bameka. Mwabadde mwagala afune babeka. Bruno ke mwabadde mwagala afune bameka. Mwe muve ku Bruno ke. Temwe pakira ku Bruno ke. Eyakusinze aba yakusinze. Nebo okube emirimu. Namwe mukole live mulabo abantu bali namwe nabafuna. Muzikole idea yo. Nebo mune yambulira ku live. Okuleka TikTok babaninga. Mukama gwe yawadde omukisa bamuwadde. Nze njonyezedwa abantu bazikakanyiza but everywhere you go lili puzzle nabe must shine mukwano gwabanji Bruno ke yigo kuyimirira n'abantu Bruno ke okyamanga tokubiranga mikwano simu andi sheka jowe emikwano emirimba ojiwanga abantu bekasanga ngogenzo gula gonja beba kwagala ezembwa ezikwagala nonyanga abantu abakwagala fesubi twalizamba wagizi kyovola abantu bayita bakamba baffe bebaweredde abaana baffe ejemizi Tajirimu ya dechi 10 nebo okukubira tegulina mutwalo. Talina abe Bulaya mutunonere ebyana. Abagwagwa babigoberera. Bamanyi bye boogera bituufu. Biri awo oluteekayo olujja live nga kikamba live ebadde ebivubuka byawane bitalina byakola. Men of you are unemployed here. Olugenda ku live nga munne wa church kubira. Obasabudde kubadde ka abantu 12 wabula babe yolwalire badde ya mutawana nekyogera ebyekisiru bwe kibeera nga kisikulolinga ku TikTok kali mu views meka wabula kakubi abavubuka bakyalina entegeero eyo mbuna mmwe be mugoberera mbwayogera ensonga mpoyo na yayogera ensonga muwuliriza mpoyo na yayogera ensonga musimanyi kafunye views meka mu bivubuka mwe mwagenze wa Bruno ke kusunga mwagenze wa Bruno ke kusunga njagala okwebaza Shalom we bali kubera mwana mulungi mama wa Shalom we bali kuza mwana mulungi Shalom oyo alimu echenjawulo big up on yourself Shalom mugende ku YouTube ya Shalom mumuwagire tamalaga sematu kabigambo ate mujagenda mutegera mpulamba njagala okulabula mmwe abefula ba content creator buli we mubera muno nyenga wo mugaso nze bwe najja mu kuyimba nanonya ngo mugaso mpise wontya sayogera bya sama kuba kama bange chovola bazina yayanirwanga nyaba yimbi buli muyimbi ngagala okutuza mu motoka ye bafana nga mwasanga tandeka Kenzo ngatandeka Azizi ngatandeka Babije ngatandeka kubangaze manji wenkoma mpa abantu ekitiibwa kikulu nnyo munsi kikulu nnyo ebya samwa toyogeranga bigambo byotategeera otegeera tomalanga gasamwa na bigambo kenda mpola otegeera abantu ne bakuleta kamanyi zindajanga nesanyusa wana abantu ku TikTok ebigambo byanzigwako omutwe baagutema oloza content yanzigwako oloza ebibasasa birina bali bantu emotoka zange bazisanga kubivulu bazikuba nembanya bine ebintu bisetting bagala kumaliriza mbunjogera ebintu byange ne bitrendinga abantu ne babyagala mboyo bwayogera ebyafete bitambula TikTok is a platform like WhatsApp muzungu yakikola kutegeera buli omuya yayonja ayenjyo yingireko ayogere byayogera abantu banyumirwe balabe nengamba bwe kiba bwe kiti kave ku bantu nesonyi wensi ningambo wayi abantu tebategeerera mu kwogera abantu bategeerera ku luyimba lwa mundu evuge
munda chalo wabwe mpale mbaya nenkuba genda okulemuruka nali sogera bwe mbange kintu kyenkola kibadde kibanyiza kankirekere embeere mirembe neze omustudio aka nekubira endongo yange abantu nga buli lunaku banvuma mbunemeza enteekateeka zaabwe Bruno ke muleke muve ku Bruno ke ekyo nkibabuulira nerero ku kibozibozi agenda kubeerako njagala okubabuulira akawunti ya Bruno ke ne banka ye buli kimu kisanyufu buli gwola byayogera ku Bruno ke nti ekivulu kyamusaze ogugumazi tebirina magezi mumanyi Bruno ke bwabonabonye Bruno ke abadde talina mmotoka ng'emmotoka Bruno ke ekyamuka buli luvannyuma lwa kilomita 2 Bruno ke ng'emmotoka ye ekyamuka nga ne bw'omuyite okujja emakindi amala mukuba essaawa 4 ava ekyanja jo yandaze emmotoka wa Spice Diana na muganda wange naleese emmotoka nga mpya ewunya bulungi abadde talina mmotoka omugamba ki abadde talina mmotoka omugamba ki amini nga yamuwa miliyoni 2 Haji Yasini n'agula tebo ne sente nkalu mwakubya bifaananyi essaawa 3 mwabadde mufaaki Jackie yabwa Bruno ke sente basozo bawa Bruno ke sente tebo yazitunde miliyoni 3 ekivulu ekitegeka abantu 30 bitono mu Uganda wane bikola amagoba age miliyoni 3 bakubye bifaananyi essaawa 2 basule live ya Bruno ke ekibozi muwedde egenda kutunda nerero tugenda kubeerako ng'abawendo njagala okubabulira muve ku Bruno ke mwabefula simanyi ba content creator mwasama yasama temulina bye mwogera tetunyumirwa tewali kye mukola kinyuma just mupasinga time nti mulembe guli yawo gwajja oli kubeera ku simu ye n'alaba ku bagwagwa abatalina byakola temulina kye mwogera kye muyinza kukyusa oba temuyinza kulimba abantu temuyina kye muyinza kwogera ne bwe munayogera ebiringa enkuba ku Bruno ke abantu bazukufu abantu amaaso bagakanudde kati balaba omuntu eyabadde yeetaaga okuyambibwa balaba omuntu eyabadde ali ku level n'asituka ku level endala yoyo Bruno ke olowooza abantu babadde tebamulaba nga mwamutuma n'amannya abeera mbakazi nze banga lye namala ne Bruno ke samula simulaba Bruno ke si ye muntu Bruno ke musajja mweyagaze tamalaga kwana kutegeera ne bamuteekako ebintu Bruno ke power kafumisi oyo ku bakazi yagenda wala gye mwagala okumuzza kamiliyoni anyirira mwagenda mumusabira kufa nga temukyogerako kamiliyoni anyirira jonna mulabye ko jja wange yasaze emyaka nga 3 ng'emyaka aga anyirira teboogera baagala bakulabe ng'oli wansi mmwe twagala obbabuulira nga nze nkyali wano temugenda kumanyira Bruno ke yafunye abantu abamanyi okubalabala mujje tubale ani yakoze rosi fena golo sente kwata olupapula ne peni menye ekivulu kya Bruno ke wano kwata olupapula ne peni abamanyi emirimu n'abamanyi okukola ne bavaayo ne kye bavaayo kwata olupapula ne peni tubale Bruno ke abadde avuga paso nga abeera kyanja nga ne bw'omuyita okujja emakindi yeyazika motoka ya muganda waffe Hashim eye tetuuka makindi eringa ya Shidi Style wange nkutumiddeko lulibo olu omutima omulungi gwe wakolera abayimbi nga batandika abatakusiimye ne bakuzza mu kyalo emunyonyo Shidi Style one time my Shidi you will shine kujja w'abaana kwata olupapula ne peni Bruno ke munwe amaze okumunyaga minyago gigagawaza amubbye tukubya mudomo gwaffe tukubya akadingiti Bruno ke tumugambye ategeke ekivulu ategese live mutandise akakasiza bannayuganda bawagidde Bruno ke era bamwagala n'ebivulu agenda kufuna ekisula kibalume wedde ebijega byogera ebijega ebyabulu ebyokola byanamwe abamu temwamala na migigi temwamala na konfirimansiyo ebyo byana ebitasomere bitagezeeko mba maseeka kubayigiriza ddiini yakizaala nyina ng'afuumuuka mindi kikuze kiraba nyina yaloga abantu amatalo ku kyalo yaloga abantu tagenda muzikiti tagenda mu church kikulide mu mbeera ekiraba nyina byakola kiraba kijana omutima omulungi bizze mu Kampala mu nsi yaleeta ekuŋŋaanya ono n'oli bitwegasseemu emitima emibi egibijjudde kiraba kijana omutima omulungi kikuze nyina wakyafuwa mindi tekyamala katikirisimu tekirina bbaluwa ya mugigi tekirina bbaluwa y'abaseeka nti kyasomako eddiini mutwale abaana bammwe mu ddiini teri muntu alina ddiini ayandibadde ajja n'asekerera Bruno ke ng'olinamu eddiini ng'obadde ogoberera Bruno ke n'engeri gye bazizza Bruno ke wansi tewali muntu ng'olimu amagezi nga wakulira maka g'abantu ayinza kujja n'oyogerera Bruno ke omuntu ng'abadde mubi weewalanga nnyo okumwogererako ojja kuswala omuntu ng'abadde bubi weewalanga nnyo okumwogerako ojja kuswala
Fenda tukikiriziganya tembera Bruno K tebadde nnungi. Naye Mukama Katonda amuwa okwerabirira. Bruno K ne bwaba talina ade 10 ayitako mu sauna. Abadde ayitako mu sauna ne maintain. Bruno K n'afiirwa mikwano gye ekituli. Bwe bakolanga diru z'obulango. N'agakaaba n'agasangula. Mukyala wa Bruno K yamulekera omwana nga muto. Otegeera wali tukwate ekibalo. Bruno K abadde avuga paso. Nga ne bw'omugamba Jema Kindi tetuuka. Mama Fina n'amuwa miliyoni 10. Wano njogera n'abakola abamanyi olutalo lw'ebyenfuna. Abamanyi okugenda nti oba olumu bisala, oba olumu n'ofuna, oba olumu ne bakubba. Kati twogera ku magoba n'amakungula. Ani yakoze rosi, ani ataakoze rosi. Tutandike ne Mama Fina yamuwa miliyoni 10. Amini miliyoni 2 miliyoni 3. Approximately Jackie n'amuwa miliyoni 5. Miliyoni 3.5. Haji Yasini n'amuwa sente enkalu. N'agula ne table 2. Tuli mu miliyoni 4. Abawagizi ba Bruno K friends of Bruno K ne bamuwa miliyoni 3. Ezo ze miliyoni 7. Abatamanyi byanfuna wano muvewo. Abatamanyi byanfuna mugende. Tuogera ku Bruno K sente ziyayingizizza. Abasiru abagoberera abatamanyi byanfuna fe tugoberera byanfuna mekeza yingidde era Bruno K nzo weda sina mukubira bwe mukubide ne mugamba wafunye nangamba luna be wallet nsanyufu. What are you talking about? Gwajala bye ku miliyoni 7 jana kufanga tuzirabi kawali ayizaka case kakalamu tunonere byana mu bisule Canada oba byoza amamoto kabigoze mu biwone baserekita Williams byabe bivubuka aberanda ni nebula mutwale bivubuka mu bisuze embwaza mwejezisula mu bijewa miliyoni 7. Fred Global Events eyatwale London namuwa sound ya bwerere nanyini Freedom City namuwera ku discount muzeyi sebalamu ne management abantu ne basasula Bruno K yagenzo gena mu kivulu nga yafunye da sente ebyo bye mwogera fe tuyambe to tuletera zitole zonkadde kirasi ye yalinya ebyo byonyumya mandazi Bruno K must shine bwaba yabadama nyoko zikunganya Bruno K mwaleti ya ina mu bukadde 10. Oli kuli we parade nzenjale kuluma olimba yogera bwogezi nkukaka miliyoni 7 zinonyereze emyaka 5 Bruno K yazifunye just in 2 weeks almost. Omugamba kyoyo Bruno K must shine olimba ebyo byogera bwabwewusa era buli ekyache musanga kyogera buli kyemusanga kyogera ku live ya Bruno K simanya ekivulu kya Bruno K kubandobo towuliza ngoyo kalimbwe kubandobo vuma bivume teka ko comment evuma bivume Bruno K fe twagala nnyo abantu abaagala abaana ife mutulaba munsi tukolerera abaana baffe nze ekyanjagaza Bruno K kwagala abaana njagala okubajukiza Bruno K yafiirwa mukyala we emmotoka Bruno K abadde ina kapasonga n'obwana bwe tebujyamu yafunye motoka ennene Bruno K motoka ine bwogenda ejjudde butanda bw'abaana mwabatuuza yaba wa mata yaba wa juisi n'agenda ng'azunga asaba scholarship kuba Bruno K ina following je balo nebwe mulikola muti abantu bagala Bruno K kale gwe nawe genda ku live nebo nanyapira ko newe fungula tojja kufuna abantu Bruno K bafuna oba mwagala kumanya nti Bruno K wakabi olwalero mugenda kiro zako mugenda kulaba amanyi ga Bruno K. Yes Bruno K must shine mwogera kimwe biri Kampala biberao tebimanyi na Uganda nti abantu banyikidde okola bizungiroko biberoko ku YouTube oko oko ne bibera buli milimo jabula ne bizunga awo ne biberowo mutambuleko mumanye Uganda nsi kyali mwe bivubuke bisiru ebiryani employed ebitanyikidde kolanga mmwe abantu banyikidde okola muve mu luroddo temumanyi na Uganda muzungira mu ntinda Uganda nola babali eduba ate njagala okubuli bibero mu mukati woko bizunga buzunzi mabiziga bizunga buzunzi amabiziga kuno otegera tija bigenda biwununa bigenda biwunyenga to sula banavuka bannababya mujogera bavuka bannamu abesitula Bruno K yayingiza obukadde 10 obumanyi gwe babukuwe morabe bakuwa kivulu gwe myezi 3 kuwa myezi 3 okirabe olabo bona afuna omulema. First of all Bruno K is a celebrity handsome wano most handsome celebrity in Uganda kuba kuyimereza ne Bruno K obange mbwe nsikeko Bruno K oyugira ngani tukola yotaina nalinya tukola fa bamuta tubadda amulaba wana ni amutege hani gwe ko bata sasulira na mutwalo kulaba batu sasulira simunjiro nabe taba kusasulira na 12 ko jomanyire Bruno K bakuje ko TikTok gwe
Koja samira. Baji blocking. Baji blocking. Oloza TikTok mulimo guli yao. No kubera uko ku YouTube kwa mutura. Mulimo guli yao. Wamba Simon ne kasuku. Na mwena ba YouTuber muongera pictures. Byogera bya kisiru mwebwe mufuna views. Nalabe South Africa. Abantu babiyagala. Ne London. Babe sabe. Era abantu bebulayo musanga atadeko TV nakanda babala bakubine bivubuka mwatu bintu ali dizo. Ebintu ali dizo budde. Otegera. Ebidikula byo mulembe guno ne babera okonga bala bebivubuka bitalina byakola. Byano biba biroza bitrending. Bwe kibuza munne wako. Kafunye views meka. Ka trending. Mwe bivubuka mwe. Enough is enough. Bruno K is a celebrity. Believe it or not, is a celebrity. Anano limbo olupya. Bangamba nti olinayo omukyalo omulala. Basobola kutegeka etunga mugwe. Olimu ya denkumye birigwe. Gwe ne bwe yambula abantu ngo balaga matako. Nesigu teri asasula. Ubalaga ekigwe. Hani enzo kusasulira bokulaba. Kuyasamirira. Ndakumuvubuka Yesu. Mujja kutunyigira naye nga gemazimu. Bayinza okusasulira enkumi birigwe. Okuleka okuteerako comment ne views. Okulaba nga yogera byekigwa kwagwe. Kuyasamirira. Batusasulira okutulaba. Tuli ba mutwalo n'okudda waggulu kikyo yogerako awo nno wentwalira ddala omukisa okwebaza bakama baffe mwebali nnyo bana abantu bandi tumanyidde nnyo bandi tujoze naye bakama baffe mwebali nnyo kutwagala n'okutwa abawagizi bagambikako bakama baffe beebale ne bakuvuma obusiiwuufu ne bakuvuma ekibuno naye bakama baffe mugenda kulaba ekigenda okubeera entungamo ffe be munyoma twavuze kilomita meka ziringa 2.5 kiro matumbi bakumanyi gwe entungamo sawe kirambo ogenda kirabako lwaleero lunnabe ng'akikubiye enduulu temulina kyemuli kyovola baffe twabavaako twabaleka twagambira ebivubuka ebisiru bi hopeless youth bibi hopeless youth imbecile unemployed ebitalina byakola buli lwe mulaba ebivubuka ebitalina byakola kisiiba ku TikTok buli lunaku kisiiba ku YouTube mbu kiwa point of view what point of view are you giving to the society stupid of you bastard kali amazi yoko son of bastard oguni nyoko komanina ama wakaswera nyoko kina manyira nagize n'olunyankole ate teri byakuntwala mu besi tete bagenda kutusakira ko bano ate n'olunyankole twaluyize kati ndi mbalala ngenda kuva nduyize simanyi okaswera kitegeezaki simanyi kaswera nyika tacha lunyankole hati mwozi yagambye kutwala mu basement nawe amulani ngiru nyankole temudoti tepe with Bruno Kageni you will see our true colors kiki mwakala kumanyira Bruno Kemu tujja kuba crashinga tateka ko the birthday tateka ne birthday okuchimba baluni 10 tasobola tete baluni 10 tasobola ozanye ku muntu aita stage never temper with Bruno Kageni we shall crush with every musician